Abakyala okuva mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo bakedde kweyiwa mu Lubiri e Mengo okwetaba mu ttabamiruka w'abakyala ategekebwa Obwakabaka bwa Buganda. Ttabamiruka ono agendereddwamu okutumbula n'okusomesa abakyala ebyobusuubuzi, ebyobulamu n'obutonde bw'ensi. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'ekifo kino kye yatuwa n'atujja mu wooteeri. Ng'aggulawo ttabamiruka ono, Nnaabagereka Sylvia Nagginda asabye abakyala okwenyigira mu nkozesa ya tekinologiya n'okukozesa emitimbagano okutumbula bizinensi zaabwe. Bangi bafunye obukugu mu nkola y'emirimu, abalala bafunye emikisa gy'emirimu, ate abalala ne kibongerako obumalirivu. Ono era akubirizza abakyala okutumbula obumu n'enkolagana mu maka kubanga y'ensibuko y'ebyenkulaakulana mu ggwanga. Tulina kusooka kubeera kyakulabirako ekirungi okusobola okukulemberamu enkyukakyuka. Abakyala era bakubiriziddwa okwewala okunyooma emirimu, okwekubagiza n'okwenyooma bafube okulaba nga basitukira mu buli kimu mu byenkulaakulana. Babakyala abeetabye mu ttabamiruka ono basiimye Obwakabaka olw'emisomo nga gino gye bagamba nti giyamba okukyusa engeri gye balabamu ebintu. Maama Nnaabagereka, omukisa guno gwe tuwa abakyala bonna obalabye bazze wano ate nga bakwagala, tugwebaza nnyo, tweyanziza nnyo. Enkulaakulana ya Uganda eyimiridde kufa abakyala okuviira ddala mu byobusuubuzi, mu byobulimi ne mu nkuza y'abaana, kubanga abaana bwe tutabakuza bulungi mu mpisa ezaffe ez'Obuganda then kitegeeza nti Buganda tejja kusobola kugitwala mu maaso ate n'eggwanga okutwalizaawo terijja kgenda bulungi. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'atendereza abakyala ng'agamba nti bwe basalawo okwenyigira mu kintu tekisobola kulema. Eggwanga eriwa abakyala omukisa mu byobusuubuzi, ebyobulamu n'okukuma obutonde bw'ensi liba ggwanga erikulaakulana mu ngeri ey'omulembe era ey'olubeerera. Awo nno tulina okutambula nammwe abali mu nteekateeka zino ezintimusa omukyala. Ono naye akubirizza abakyala okukomya okwekubagiza n'okusitukiramu okulaba nga beenyigira butereevu mu byobusuubuzi. Twagala abakyala beekubagiza. Ebigambo bingi bye tuwulira abakazi bye boogera ebyokwekubagiza ne bibakuumira emabega. Ng'ate abavumu tubalaba nabo batambula bagenda mu maaso. Muyambagane. Mu abakyala mwenna bendaba abali wano. Ne mumala muyambagana. Ani anaabalemesa okukulaakulana. Mukozese enkola eya tekinologiya. Kirungi nti babibasomesezza wano. Bw'oba tugambe oli memwanyizo. Kozesa tekinologiya sente oziweereze mu banka. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.